biruddewo ebizimbe byolaba ebinyirira babitaddeko Plascon. Tugenze mu ndobe suka tulabe munnaffe budde butuddukako speed ya yiriri. Hello, nze bampita mukujja wa Beat Farmer tuli mu ndobe so wano mu program sisimuka mu Beat FM ekitabuli ky'omuziki ekisinga. Kakati mukunja. Nga bwe nabadde nkugambyemu. Mbadde njagala ondobeseza mukyala wange. Yagenze kuzaala ku ddwaliro. Naye abadde alina omulimu gy'akolera nawulidde olugambo nti njagala tumulobese tumanye ekituufu ku mulimu we bangambye waliwo omusajja gwabadde akukuta naye. Kakati lwaki omugezi agenze kuzaala? Njagala mmanye kati nga bukyali. Kale beerako ku simu tovaako. Sisobola kuvaako kwendi. Eno essimu gye wampeereza ya mukyalawo? Yeeyo yennyini. Kale beerako. Kale. Ekintabuli ky'omuziki ekisinga ye Beat FM tuli mu ndobeso ne banafe aba Plascon katulabe ono ye agamba atya. Hello? Wange. Oli otya? Siri bulungi. Kiki olina buzibu ki? Nagenze mu ddwaliro olubuto lunnuma. Nze dokita agenda okuzaalisa ndi eno mu office mbadde saagala kuyita omanyi ene ebbaluwa tugijjuliza oli wano mu office naye engeri gy'oli ng'oli kumpi kuzaala beera ku kitanda twogerere ku ssimu. Kale dokita mbadde zikutegedde. Kakati kiki wasuza otya? Dokita sirinaawo mbeera y'amaanyi eri awo omusawo sinnaba kutereera olubuto lunnuma. Oba wajja tonnaba kutuuka? Nedda nali ntuuse. Naye mpulira buli gye nnyongera okuba ku kitanda omwana ayongera kunnuma nnuma. Kakati anti kakati ndi mukujjuza wano foomu. Ye dokita. Esembayo ey'eddwaliro olina emyaka emeka? Dokita eky'emyaka kireke. Ati wano kibwe kiri tukiyise mbwangu owummule. Dokita nkulegayirira eky'emyaka kireke. Olina emyaka emeka? Dokita bwe nibonga ogenda kunzaaza onosooka kumbuuza myaka. Anti kati wano tetukkirizibwa kukwatako nga foomu eno tejjudde. Nedda taata nkwegayirira. Anti bajja tugamba twazaazisa mu ddwaliro wano omwana omutaata annaba kwetuuka. Olina emyaka emeka? Nedda ssebo nze we nafunira olubuto nali neetuuse. Dokita ndeka tumbuuza myaka era wakunkolako nkolaako. Kale ekitanda kwe weebase kiri namba mmeka? Ekitanda kiri B26. Ekitanda kaneetegereze kamalala kiri B26. B26. Wali wazaalako? Okuzaalako nazaalako. Ono mwana wakumeka? Ono omwana wakuna. Bakuzaala wa? Namuzaala wa? Bakuzaala wa? Nange dokita tekibiyombuuza ng'omwana nnuma bwati. Bataata baabali abaana be baani? Bataata baabali abaana naawe baako tobambuuza nze ndi muddya ddala. Kale ate nannyini lubuto luno lyani? Tukuliddeko tumale okuzaala omwana bwe tunamala okumuzaala nga nze mbakuyitira bonna bakugamba muggyeko omusaayi nono muggyeko omusaayi nono muggyeko omusaayi ne gwe nnina kati ogumuggyeko. Abasajja bameka? Bana bannange.
Mbara muno mwe tugendera mu mabaala. Omujjanjabi wo yani? Omujjanjabi wange sister wange Pamela. Sister wange Pamela. Ayinza okumanya bataata babali abaana? Atalina ko n'omugwa amanyi tobonabona avaako. Kaakati osuubira kuzaala ddi? Dokitera gw'omanyize simanyi we ngenda kuzaalira omwana nnuma anatera n'okunjuza akataago. Agenda kubikola ki? Omwana nnuma nnyo anatera n'okunjuza akataago. Ono mwana teyaterera bulungi yanneesiika mu bwaki naye buli bwembuuza ku ebyo ebya taata w'omwana simanyi erinnya lya taata w'omwana. Yawulira oba busungu yayongera nsamba yongera tateredde sistemu bwesi. Ogira owummula ogira weebaka kale dokita awummula ekitaata abakazi muno mwe mutamiiru kukira muno. Omukazi agambye aluma gwali olumiddwa ku mwana. Nze kyempuliddemu kiri eki weboogera ku kitawo akaana kasamba kaagala kuyuza kataago. Naye gwe mukunya toli mukazi. Ojjukira we twali eri gye twasaanikira nga omwana we twamutumira Maneeno ng'ali mu lubuto Hamedi. Omwana banaye mbutufu ng'asobola okubeza mu mbeera yo. Omwana buli oyogera twayogeranga ku radio ng'oli akuba beddu noga kikikyo. Kyova wamu akogga kana kayuza oba kataago. Neggolola bukyali era bamanyirawo nti omwana ajja kuba musambi wa migero. Omwana ng'asamba nnyina. Maama ali ku kitanda agamba DNA ye n'alamula. Abasimusimu asize mutamanya n'abango n'amala tumicekiti neera naye mukunja sanga omwana bino oluluma twali buuziza mukazi ebintu bingi. Omukazi agambye buluyogera ku taata w'omwana nga akataago keeyongera okumwayika. Naye n'omukazi ye mukalukale. Kyokka ete tayimi y'omutata w'omwana ate akataago we kayagala omwabikira. Lwaki ate ebirala byasobodde obyogera. Namugumuza nisibisa nagikwata mwe tuweereza. Ojja gikwatira olukedde. Eno mugumuze sigikwata nagikwata ojja gikwata. Moko nakachwa ambao tunasazimani kakanyamana kwa kubifuza Kosovo ni bannange abakyala si mmere eby'eddala kubanga bannange bataata bana ate nga mukyala mufumbo omwana ne bwamulumye omwana n'ozawulira obusungu naye bannange si byangu nkuwonya ebintu by'abakyala tumusabire mukyala munafu azaale bulungi Pamala abasajja babatwale ku DNA ate anaakikolera ki? Mukunja. Yesebo. Mwebale tuweereza dadi. Kale. Muterevu abira bana ambasada wa Walulu na Kasongola jesinzide naye mukunja akubulire. Okozevo okumbuzira tawo omwana akaana kagala kuba batata wako atenga tekana bakuvaayo kubaka yinzo musa amaneka miza akataago. Mukunja. Yesebo. Kale kuwe. Kale. Ono kimuli ky'abakyala bogi Fred ndi wano ekiruli. Naye bambi oli musawo nno w'amaanyi mukunja oli musajja. Naye bambi oyo mukazi mufere. Nkuula n'amannyo. Akaana kayinza okwekuba ne kasigalayo. Mukunja nakachwa n'amooti mwe bali tuweereza ono Florence Kerugala mu Byangwe wano ku Masaka. Bane dokita obuuza ebibuuzo. Lindo omukyala amala okuzaala aleete bataata b'abaana bajjeko emisaayi. Wabula musajja watu watomera nnyini mukazi yenze Florence ke. Lungala mu Byangwe bandabira bali mu Byangwe awo. Ogambye okula amanyi. Mukunja mwe bali tuweereza nze omusaayi gw'effudde Seshire Joseph Ndimanyamene Mawogolese Mbabule. Ayo ayinza okubeera ng'omwana si w'oyo yandibadde yeetereza. Mwana atayagala kujjayo kataago. Isa mukunja. Esebo. Wabale kweza munnaye. Kale. Muyanje ndaliketta mwezi ogwo. Naye ate kati bikyuse. Abakyala bonna bafaanagana. Naye ate omwami waba alinamu kasente agende yeni era mule munnaye ate anaakola ki? Kale. Mwazize mutya mukunja alina kaca bana ng'omukazi nga muzibu oyo. Abasajja bana mu mwezi gumu nga bonna kugendako live. Yaloza kondomu baziteerawo biki. Ate lisiteberako nomu live abasigadde byana bamukondomu. Kyokka munnaye kati bwenva bamuteekamu buyambi. Tadamuteekamu yadde ekikumi kye. Baka banamukeeza omuzanyi bamugamba nti munnaabwe omwana wo. Nze ge magezi gemuwa. Kale. Negomuwadde mafu. Obupira tebwabika. Mbalamusizza abasisimusi. Yep.
yenze Katogo Godfrey Busiika. Kasita omwami ekituufu akitegedde aguma amala okuzaala alinde bagende mu musaayi. Mukunja. Wansebo. Kala kweza gwanga. Kale. Baba nensenza naganga gomba muzeyi kafuma abude gombe naganga. Wagenda okulaba embiranye. Amalinzo okuzaala. Abasajja abana. Obona kulaba nokola amaaso kati omusajja wali tateredde obulungi amaaso gamukaluse. Omuse taata. Amina. Kale. Tujja kumulamuko waliwo ono gwe bayita Nisha Emutundwe agambye naye bannange tulina obuzibu abakazi katesitaani takyatuma yetuukira Mukunja Nakachwa ne Amount Nachi nakwegomba dana nabakana olengera oguntu tata kitibwa yasamirira ki tata kitibwa abasajja kubula ndi physically fit yo babyo bichi mamanze mulimu ekisani babana oli mutemu musajja kwagala kunzita bana mama kitibwa mulimu ekisani tomanyi tino ndi mulwadde wa mutima obuunga nachi njeze nyumba ngolode mama masuka omusajja aganye soko je ogenda kujja omusiru yali anzise zeba baluguwo oligino tata kitibwa yonna gyoli tetenkanya osooka okomewo ewaka embwa eridde mmwanyi tompulira bebe biki ewaffe Uganda TV temukkirizibwa kuvaako temukkirizibwa kukyusa